omulungi atulaba essaawa zino waliwo amawulire agakagwawo nga gano tegawoomya ttooke mawulire ga nnaku njerere. Amawulire gano mwana tusiikuriisewo nga ge ga Sheikh Nuhu Muzaata Afudde ku maaso. Kibi nnyo, kibi ddala nnyo, era tusaasira famire y'omugenzi. Omukama agigumye, Allah abagume abanyige. Tusabira ddala famire y'omugenzi, ab'enganda bako n'ab'emikwano bonna. Katubaweeko ebimu ku bibadde bikwata oba ebyafaayo bya Sheikh Nuhu Muzaata Afudde. Sheikh Nuhu Muzaata abadde imaamu, omu ku baimaamu ab'amaanyi ddala mu Uganda, nga yakulira ddaawa era nga musomesa wa Luwarabu, ng'asomesa ku bufumbo era ng'abadde kansala, kwegamba abadde mulungamya. Mwana tuyinza okubeerawo neweebuuza noga Sheikh Muzaata yaani, kuba abamu bamulabye nga mu butambi obw'enjawulo oba gattako amaloboozi, abadde musajja ate lyantamatama nga mukambwe mu bigambo waba ayogera. Sheikh Nuhu Muzaata yazaalibwa mu mwaka gwa 1905. Omukulu ono yazaalibwa bwayise mu Lufula zone okulirana ekitundu kye bayita Kimumbaasa, so katugambe nti yakulira mu kibuga Kampala wakati. Taata we gwe bayita Adam Muzaata omugenzi naye yali mukulembeze wa ddiini ey'Obuyisiraamu era ng'ali wa myoyo ng'abulira enjiri ey'Obuyisiraamu. Taata wa Sheikh Nuhu Muzaata gwe bayita Adam Muzaata ono, mwana tu yasomesanga yalinga mujjanjabi ng'akozesa kitabo ekitukuvu kye bayita Quran, ng'akusomera gye bayita edduwa okuwunya abantu n'okubajjako ebyali bibatawaanya. Olwo nga tukomyewo ku byafaayo bya Sheikh Nuhu Muzaata, kigambibwa nti Sheikh Nuhu Muzaata jjajjaawe gwe bayita Kamadi Muzaata yava Tanzania wabula n'ajja mu Uganda mu mwaka gwa 1800. Olwo bwe yajja yasibira mu Buganda region mu biseera bya Ssekabaka Ssuuna II, ng'ono yali kabaka wa Buganda ebiseera ebyo mu mwaka gwa 1803 paka 1856. Taata wa Sheikh Nuhu Muzaata yafa mu mwaka gwa 1909 era nga yaziikibwa Kazo okuliraana bwayise. Wabula oluvannyuma lwa taata wa Sheikh Nuhu Muzaata okufa, Sheikh Nuhu Muzaata mwennyini gattako ba family members oba ab'enganda baasalawo bajje ebisigalira bya taata we bakitwale ekigoogwa ku luguudo lw'Ebombo. Mwana tuwulire emboozi olwo tugenda. Sheikh Nuhu Muzaata nkugambye amawulire ga nnaku nnyo. Sheikh Nuhu Muzaata yatandika okusoma era yatandikira kuyiga kintu kye bayita eddiini ng'akyali mwana muto, era nga Qur'ani eyo yagyettaniranga nnyo. Kigambibwa nti Sheikh Nuhu Muzaata weyaweza emyaka 7 egy'obuto, taata we yamutwala ku ssomero eriyitibwa Bilal Islamic School erisangibwa e Bwayise. Kigambibwa nti Sheikh Nuhu Muzaata mu buto bwe yali teyeerya ntama, yali muwanvu nga wakiwaga ate nga mutonotono mwana tu,
ebiseera ebyo nga muto. Mu ssomero lye bayita Bilal Islamic School gyali asomera eno teyawangalayo, yabayo akaseera katono nnyo n'amala n'avaayo n'agenda ku ssomero lye bayita Bilal Quran Islamic School nga lino baali baliyita Binyari nga lisangibwa Wandegeya. Sheikh Nuhu Muzaata be yasoma nabo ebiseera ebyo ku Bilal bagamba yali teyerya ntamatama nga n'abasomesa mwanattu tebamugjaako maaso. Yatiibwa nnyo ku ssomero, ndowooza olw'ekitiibwa kye yalina ng'ate mumalirivu asalawo amanyi ky'ayagala. Kigambibwa nti ku ssomero yasomerako erya Bilal Quran Islamic School e Wandegeya, basheha abasinga abaali ku ssomero eryo bamwettaniranga nnyo olw'okwagala eddiini lye yalina, obwagazi bw'eddiini ey'Obuyisiraamu. Mwanattu tuseetula emboozi tukyagenda mu maaso. Tugendera ddala mu maaso. Kigambibwa nti mu mwaka gwa 1982 Sheikh Nuhu Muzaata Batte yamaliriza emisomo gye ku ssomero lye bayita Bilal. Ero ng'amaze secondary n'agenda ku University of Medina mu Saudi Arabia. Eno gye yatandika, eno gye yafunira obwa shehe mwanattu. Mu 1982 lwe yamaliriza emisomo gye ku secondary ku Bilal n'agenda e Saudi Arabia, mwanattu gye yayigira okuba shehe oba sheikh. Oluvannyuma lw'emisomo egyo nga amaze okufuuka sheikh, Sheikh Nuhu Muzaata yakomawo ewaka e Uganda. N'atandika okubuulira ekigambo kya Allah, n'abuulira ekigambo kya Allah, ekigambo kya Katonda we. Wano kigambibwa nti bizinesi gye yasooka okukola nga yakava e Saudi Arabia, yatandikawo ne bizinesi gye bayita Tour and Travel Company. Eno nga yali etwala abantu Medina ne Makka, ng'oba etwala abantu kye bayita okukola hijja. Tugenda mu maaso, njagala owulire emboozi eno muganda wange omanyi ku byafaayo by'omusajja ono gwe bayita Sheikh Nuhu Muzaata. Sheikh Nuhu Muzaata abadde musajja mufumbo. Abakyala sandyagadde kukola nsobi sijja kuyita ntalayo, oba oli awo banaamanyikwa. Sheikh Nuhu Muzaata okunoonyereza kutulaga nti omukyala gwe yasooka okufuna yali muwala w'omugenzi gwe bayita Bugirita, wabula oluvannyuma bano baayawukana. Genda maaso n'emboozi, njagala owulire ebyafaayo by'omusajja ono olwo lukoma ntabadde wa muniino. Njagala omanyi ebyafaayo by'omukulu ono, omanye tebyali bya muniino, omanye tebiri bya muniino. Sheikh Nuhu Muzaata yoyo gw'olengera mu bifaananyi awo. Sheikh Nuhu Muzaata gwe twogerako kigambibwa nti mu mwaka gwa Oktoba 2009 ono baafunamukko obugulungu n'omuyimbi gwe bayita Eddie Kenzo, wabula oluvannyuma baali kabaga abamu ne beesika mu mukono ne balaga nti bo basiraamu basonyiwaganye, beesonyiye era bali mu mbeera nnungi, bali mulaala. Ekyo kye tubawaddeko mu kaseera kano ekikwatagana ku Sheikh Nuhu Muzaata. Sigala ng'oli ku mukutu guno, olwo tugenda kuba tukuwa ekigenda okubeerawo live mu ddakiika ntono nnyo. Tovaawo.